era leero mugenda kukantuka ebirobozi tubategeeze tinewe munaaba musazeewo muliyira abantu abatuufu buli muntu agendatunze kukukaali amaduuka gazimbibwa nekisibe kigenda okugwanga oyendemu amaduuka 10 sibe bano omuntu okufuna edduuka e Kampala ateekeddwa okuba ng'alina kapito ng'akola ki ng'awera kimanyi ndi mukazi ali private sitera kuvaayo okuweka embuto zange embeera mu bulamu bwange naye muddeyo mu mbeera bweti okubalaba obutali bumativu tetugenda kutuula tetuli mu ntalo za politics tetwagala kuyingira byabufuzi bya ggwanga tetulina bwe tulwana twagala tulinda nina looni mu Secretary Bank essaawa eno ebala ekyabala era kyusi wano ku COVID-19 na reservinga looni. Omukozi wa Sanyuka TV Antera amaziga gamuvudde mu kiwanga ng'agezaako okunnyonnyola Lord Mayor obulumi bw'ayitamu n'emmaali y'okubeera nga yeemu kuyasaanawo amazzi we gayingira mu bizimbe wakati mu kibuga Kampala era bwegati ne gasaanyawo emmaali ya bukadde na bukadde. Bantu bangi baavaayo okujja okulaga nti n'abanyolelwa wamu na banene abasuubuzi ne bannabyabufuzi. However, tewaliiwo nsonga ya busimbalala yavuddeyo kubeera nga abantu banene bakompasetingibwa. Olunaku olwaleero Lord Mayor n'akakiiko ke bagezzaako okubeera nga bamiitinga abasuubuzi bano eno Antaira gy'akaabidde akatambi nga wookalabye. However, nsaba n'omukulu Abraham Luzi abantu mumuwe amatu olw'ensonga okusinza ku bano kye bayogedde n'eri Lord Mayor n'ensonga Abraham Luzi gye yayogera amazima ga Katonda ya Abraham Luzi yandibe entuufu besides okubeera nti omukulembeze ono ayogera abalaata mu ngeri entuufu ate kubanga kyabayogerako kibeera kituufu. Abantu bane bagenda lajania omuntu abantu bano bagenda complaining eri omuntu omukyamu kyokka ate ng'omuntu omutuufu gye balina okomplaininga gyali. So just in case bacomplaininze eri omuntu omukyamu ono n'atwala complaini yaabwe eri omuntu omutuufu ono n'areleasinga sente z'okompasetinga abasuubuzi bano naye nazireleasingira omuntu omukyamu ono sente ziyinza obutatuuka ku basuubuzi abafiirwa ebintu byabwe. Ekyo kyobadde okimanyi. Wano kwa SMX Media kankutereko akatambika Abraham Luzi n'ensonga gye yawa n'ani omutuufu alina okubeera nga akompasetinga abasuubuzi bano kubanga amazima ga Katonda bannayuganda ate baafiirwa emmaali yaabwe. Of course nsupporting ekyokubeera nga bakompasetingibwa naye ani alina obbakompasetinga nange naye ndowooza Amis Kigundu kumbe si Amis Kigundu alina obbakompasetinga kubanga si yatonyesa enkuba. Besides okubeera nti si yatonyesa enkuba naye project gyazimba y'emu ku ya leading amazzi ago okubeera nga ayingira ekibuga. However, si ye contractor si ye yakirizo bingi science why naye nga sinabeera kuteera kakatambi ako kujikiza mwana muwala erwanizirwana yategese conference mitwalo 5 okuyinga ennaku z'omwezi nga 23 November omwezi guno gwe tulimu gwennyini. Jangu oyige engeri skills zoyinza okukozesa mulimu gwowaneyo online osobola okufunamu ssente. Jangu stop dreaming it ne jangu dream ejo living ekaminge to reality. Yes, jangu ofune skills ez'enjawulo abantu ab'enjawulo aba influencers ab'enjawulo nenge ekije bakolamu ssente n'okutandikawo small businesses. Ku mitwalo 5 togenda kubeera nga wejjusa. Nze nga SMX ngenda beera y'ensambya sharing hall conference eno wegenda okubeera nga ennaku z'omwezi 23 November. Basebo ne banyabo nze Abraham Luzi Bawasala Sala is tall. Njagala olunaku olwaleero okwogera ku mwala gw'Nakivubo muganda waffe Mwami Amisi Kigundu gwali mu kuzimba. Twebaza ne sekwebaza Mwami Kigundu ono olw'okuvaayo n'ebirungi n'enteekateeka ennungi y'okuzimba mwala gw'Nakivubo n'ekibuga okukitereeza okutwalira awamu. Era tukubiriza bannayuganda bonna naddala ba local investors okujja okwenyumigira mu kukulaakulanya eggwanga lyabwe. Tunyolwa wamu oba nnyolwa wamu n'abasuubuzi abafunye okutaataaganizibwa awamu n'okwonoonebwa ebintu byabwe naddala mu mataba oba mu mazzi agayingidde n'okwanjaala we bakolera. Nina kyenjagala okuwabulamu era n'okutegeeza abasuubuzi baffe nti newankubadde nga waliwo obuzibu buno naye mbasaba tubeere wamu era tuwagire enteekateeka za hamu. Olw'ensonga nti ebirungi ebizirimu nkumu ate nga bigenda kugasa ffe bannayuganda. Ku nsonga y'okwononerwa ebintu abakola omwala guno gubeera insured
era mbeera mu clause mu contract gye bayita force majeure. Force majeure kitegeeza nti ebigwa tebiraze tebirina kumuvunaanibwako, wabula naddala ng'ebyo amataba, musisi awamu n'embeera y'obudde ey'enjawulo ng'entalo n'ebirala. Wabula gavumenti ya Uganda, gavumenti yammwe, bino yabimanya nti mu kukola emirimu nga gino wasobola okuggwawo obuzibu nga bwe butyo, era n'ekola ministry ennamba gye bayita Ministry of Disaster and Preparedness, nti gavumenti yammwe eri armed to teeth neetegefu okubayambako mu mbeera ng'eno, era mu budget ne ssente gye ziri nga ebitongole ebirala byonna oba ebitundu byonna ebibadde bikoseddwa mu mbeera ez'enjawulo. Ministry eno ekulirwa Engineer Hilary Onek. Mbasaba mwenna naddala abakulembeze b'abasuubuzi oba omuntu yenna ssekinnoomu okuwandiikira ministry eno esitukiremu mbagirawo okujja okuyamba abasuubuzi naddala okubaliyirira ebyo bye boonooneddwa. Buvunaanyizibwa bwa gavumenti si bannabyabufuzi okuyamba n'okubanga bakolera bannayuganda kuba baba bafuna essente ezimala era weeziri ezikola ku bintu nga bino. Era bwensabira bano bannabyabufuzi obutakozesa mbeera yonna ey'okubonaabona kwa bannayuganda ne bagibalaatiramu ne banoonyezaamu ebyobufuzi. Sympathy vote technique tekyakola, twagala bakulembeze boogera mazima. Mbakubiriza abasuubuzi okuwagira enteekateeka ya HAM kuba egenda kuyamba ffe. Awo HAM wazimba omwala wagenda kubeerawo bannayuganda nga mmwe mukolerawo. Ekirala tuyige okuyambagana n'okutegeeragana nti ne baba waguddewo obuzibu ku munnaffe tusale ngeri gye tuyinza kumuyamba okusinga okumukoona oba okumubojja ku nsolobotto. N'ebigambo ebyo ebitonotono nnyolera wamu n'abasuubuzi abafiiriddwe bwabwe ne HAM yennyini naye ali mu kufiirwa. Kitegeeza ki? Tweyunire ministry eno eya Disaster and Preparedness ebeere ng'esasula abasuubuzi mbagirawo ezo ssente zammwe. Bwentyo bwe nabagamba ne luli nti moto third party kitegeeza gwali mu mmotoka n'oyo atambuza ebigere senga emmotoka ekukoona oba gwali mu mmotoka n'ofuna obuzibu genda mu insurance ng'omaze okugenda mu ddwaliro twalayo bbiiro eyo bakusasule. Ne bannayuganda temukimanyi. Kitegeeza nammwe abasuubuzi mwenna abafunye obuzibu nga kisinziira ku mbeera ya budde ebintu ebigudde nga tebalaze ssente zammwe gye ziri. Nsaba abakulembeze b'abasuubuzi mubage ekiwandiiko mu petitioning ministry ono Engineer Hilary Onek nti twafunye obuzibu buno, muwandiike abasuubuzi abakoseddwa na biki bakoseddwa balina okubaliyirira ezo ssente zammwe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala for God and my country. Temwerabira londo omukulembeze ow'ensonga atakyamuukiriza bantu atayogera bya bufuzi kusanyusa ate n'alekawo ekituufu. Gavumenti yammwe ekola, mugende nga tesosodde oba ono NRM oba NUP oba DP tegendera ku bibiina bya bufuzi kala oba n'ebisonga endala. Mugende babasasule ssente zino ate munnaye ebbeera byambagirawo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ku lwa Katonda n'ensi yange, Ssaabasajja Kabaka awangaale.